Yes, nkwanirizaako nnyo omukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza. Kutegeeza nti nno okola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Pulezidenti wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo mu bigambo bye ng'omwaka gukomekkerezebwa ng'amalako omwaka. Omuli ebibuuzo ebyamubuuziddwa era n'abyanukula mu ngeri bw'eti. Bamubuuzizza nti tosobola kuddiramu Mathias Mpuuga n'omusonyiwa n'addamu n'abeera mmemba w'ekibiina, ate era tosobola kusonyiwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni era teyakoze bubi, yabazzeemu. Yatangazza ensonga ze okutangaaza bannayuganda obbalaga nti nno ye tali mu lutalo na muntu yenna, talina lutalo na muntu yenna. Era abo abalowooza nti nno omukulembeze wa National Unity Platform ali mu lutalo ne former leader of opposition Mathias Mpuuga ssaako ne mwami Yoweri Kaguta Museveni, ebyo mwerimba. Ffe ng'ekibiina kifokasinze ku bintu ebitwala eggwanga mu maaso, okulaba nga tufuna better future kibuggyako. Tutambulira ku ideologies si ku personal motions. Kale oli waba ayina akakuku k'akuwulirako, ebyo bibye, naye ye Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo bw'avuddeyo. Tegeeza oli ku UG Updates TV k'osinza oba ng'otuwuliriza, gw'atanaba kuba ng'otweyungako, kkira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoonemu. Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'agamba nti nze okusonyiwa ensi, okusonyiwa Mathias Mpuuga. Jjukira Mpuuga ono abadde mu kibiina ekya National Unity Platform era nga baddeko former leader of opposition, abaddeko deputy president era ne wenjogerera commissioner mu parliament. Ebyo byonna ebifo abifunidde okuva eyajoyininga ekibiina kino ekya National Unity Platform. Bye yali talootangako okuba ng'abifuna, naye raba wabifunira wano mu kibiina kya National Unity Platform. Okusinziira ku bigambo bye, Robert Kyagulanyi Ssentamu buddeyo n'agamba nti nze okusonyiwa Mpuuga okumuddiramu sigaana, okuddamu okutabagana nabo sikigaana, n'okuddamu omwaniriza mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform, era ekyo tetulina buzibu kasita anaabeera ng'anakkiriza obukwakkulizo wano wammanga bwe tugenda omuwa. N'agamba obukwakkulizo buno wammanga Mpuuga bw'anaaba anaakoma mu kibiina kya National Unity Platform, tumwanirize ng'omuntu, nga mmemba. Ekisooka akwate miliyoni 5 ze babba eza public funds azizzeeyo, naye ekirala yeetondere bannayuganda. Alina okwetondera bannayuganda ku ekyo kye yakola eky'okkumpanya ssente z'omuwi w'omusolo. Olwo nno akyali qualifications ezigenda omuleetera okuba ng'asonyiyibwa, okumusembeza ku masannyalaze ag'ekibiina kya National Unity Platform. Pulezidenti era azzeemu n'ayogera nti ensonga endala alina okulizayininga mu bwa komishona bwe beegabira
bwe babbira ssente alina okuva n'alangirira nti nno yalizayininze ekifo ekyo. Awo ajja kubeera fully qualified okuba nga addamu yeegatta ku kibiina kya National Unity Platform. Byebyo obukwakkulizo obwadde obwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu owa National Unity Platform singa aba nga Mpuuga ayagala okuddamu okwegatta ku kibiina kino ekya National Unity Platform omuli amasannyalaze. Bamubuuzizzaako ku kya Mwami Yoweri Kaguta Museveni ate ye omukoledde ki. Abadde agamba saagala byogerako nnyo ensonga ezo naye nze sirina buzibu na kucekinga hands kumukwatako mu mikono Mwami Yoweri Kaguta Museveni singa naye anakkiriza bino buno obukwakkulizo wammanga. Agambye nti nze okuddamu okukwatagana ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni okwekwatako mu ngalo okwebuuzaako kyangu nnyo singa naakola wammanga bino bye mmugambye bye mmulagira bye njagala akole. Asuubize ntagenda kuddamu kutemula bannayuganda. Ebimu ku biragiro byawadde Mwami Yoweri Kaguta Museveni omukwatako mu ngalo, Mwami Yoweri Kaguta Museveni aveeyo akkirize ng'ensi eraba tetagenda kuddamu kutemula bannayuganda era yeetondere ne famire zaabo baatemudde. Ekyokubiri, amaking sure nti avaamu obusosoze ate ne culture ye nga ye ey'Abanyankole naye etandikwenga okukangavulwa okuvunaanibwa ku misango egiba giziddwa. Ye byebyo ebiwuma Robert Kyagulanyi naye bye banaabikola nga n'Omunyankole wano abeera asobola okuvunaanibwa nga temuli mu kusosola mu mawanga n'okulekerawo okutemula abantu. Awo talina buzibu, alaba tewali nsonga yonna yonna emulemesa kubanga acekinga okuba nga awa high five Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Ebibadde ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu, si bya mukutu guno. Agambye nze situlina ngeri yakwalana muntu n'omu, tulina intention. Ffe intention zaffe za kukulaakulanya ggwanga, kulaba nga ngeri ki gye tulitwalamu mu maaso. Yagamba Mwami Yoweri Kaguta Museveni akolebweko accountability ku bintu byonna byonna by'akoze, emisango gy'azziddwa. Awo ajja kuba asobola omuwa high five. Naye ebyo si tabyogera nti nno lwakuba balinako obukyayi, wakubanga anoonya engeri gy'abaddiramu tagirabawo, anoonya kye beenenyezaamu takirabawo. Agambye nti nze Mpuuga omusonyiwa obusonyi ekintu kiri simple nnyo. Azeeyo $5,000,000 yegobe ku bwa komishona, ebyo bisigadde tujja kuba nga tubiraba. Kitegeeza nsonga ntono nnyo zaamwetaaga ez'okukonsolessinga bw'abanga anoonya reconciliation ne Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu okuba nga addamu omusembeze ku kibiina ekya National Unity Platform ekirina amafuta. Ate jjukira nti nno akalulu ka 2026 kasembedde. Kati gwe mukwano gwange aliyo yonna yonna simanyi ky'oliko atanafuna kibiina. Abasinga mugenda ew'omulabe wammwe okufunayo obuyambi ne mulowooza nti nno gye munajja amaanyi. Lumu kambeeko kyenkunyumiza.
Ebiseera ebisinga omulabe omutwala nga mulabe. Omulabe wo asigala mulabe wo, talikwagala, talikusembeza. Lumu empologoma yeefuula endwadde n'ekoowoola ekyalo nga weeri endwadde, era ebisolo bingi byajjanga ogisaasira. Naye buli ekyagendangayo mu maka ga Wampologoma ono okumusaasira, ti munne ng'olabye n'obulwadde. Kiki? Ekyo tekyaddanga. Tewaalinga kyayingirayo kugenda kusaasira Wampologoma ono, kyakomangawo mabega. Kati lumu nga weeri enkola ye Wampologoma, era yajja ne yeetega mu kkubo abatuuze b'ekyalo be batera okuyita ba Wansolo, kuliraana ekkubo lye erigenda ewuwe talivaamu, kuba we yali ateranga otutuula nga bannange ndi mulwadde, nakolakola obumusikiriza okuba nga abantu bamulambula, Wansolo bamulambula. Kati lumu aba atudde, Kayima n'ayitawo n'agamba munnange tojje kundabako, ndi mulwadde. Kayima ye n'agamba bwe ntunuulira ekkubo erigenda ewuwo. Kayima kye kino kye yamuddamu ekiremye abakulembeze baffe. Bwe ntunuulira ekkubo erigenda ewuwo, ku bantu bangi ba Wansolo bangi abazze okkulaba okusaasira obulwadde, ndaba bigere bigenda mu makaago, bitunudde biraga mu makaago, wabula siraba bigere bikomawo. Ebigere ebikomawo sibiraba. Kitegeeza ki? Nti bandibanga abagenda eyo ewuwo okkulambulako, tebadda. Kati abakulembeze baffe bangi ekkubo ne bannaabwe gye babuulidde ebbanga n'ebbanga nga bakimanye bukyanga batandika kgendayo tebakomangawo, baabulwa ebigere ebibakomyawo, bazze bakimanyi nti eyo gundi yagendayo naye teyadda ngulu, yafiirayo. Waliyo abakulembeze n'ava mu kibiina n'agenda n'afuna akabaasa, akabaasa ako ne kamutattanattana yenna alina taddamu kuwulikika. Ate n'eri oba tokyalinayo mugaso kubanga oba tokyalina ffeemu mu bantu. Mulabye bangi bagenzeeyo naye nga temulaba bigere byabwe bibakomyawo. Bwe batuuka eri baba tebasobola kudda, kyokka nawe n'osigala nga okyasonze ng'ogenda. Tugambe nti babasiba akatambaala mu maaso, tugambe nti mmwe bye tulaba mmwe temubiraba, oba mmwe kale tugambe waliwo ebiseera ebisinga w'olabira omukisa mu buzibu, omukisa ogwo we gutayambira. Kikuddiramu, waliwo akaseera k'otuukamu nga mu buzibu obwo bw'oyolekera mulimu omukisa, n'oyagala otambule n'omukisa ogwo oguzze mu kaseera k'akazibu, naye ng'omukisa ogwo tegulina we gugenda kukuyambira. Kati kye kimu n'abakulembeze baffe. Mulina bad timing, mwava dda ku mulamwa, mukola byammwe, mukola bye mwagala, muteesa bibajjuna nga mmwe abantu. Kati mukolera muntu
temukolera ggwanga. So singa munaivaayo lumu mulundi ogumu gwokka wewe guti bukyanga mutandika kulinnya mu byabufuzi ne mugamba nti kati musazeewo mugenda kuweereza bantu so si muntu, ojja alaba eggwanga erikyuka ne we likulaakulana. Bwe tobeerako awo ne weenyumirizayo ekintu ky'okozeeko mu bulamu ekikumeekinga n'ofiiringa okuba ng'oli live mu nsi. Waliwo ebintu omuntu by'akola mu bulamu ne bimeekinga okuba ng'awulira alina obulamu mu nsi naye aliivinga. Kati ebyo bye njogerako. N'otunuulira ekintu kino n'ogamba eri pulojekiti erina achievement naye achievement nzi yagiteekawo. Honorable gundi yateekawo gundi eyo achievement. Ebyo tetubirabamu. Tetubirabirako yadde n'akatono. Kati twebuuza twalonda ki? Twetaaga abantu abalina ideologies, abantu abalinaku mindsets nga tebateesa nga badipendingira ku emotions zaabwe. Abantu abamu bakola okusalawo mu bulamu bwabwe nga badipendingira ku their emotions, feeling gy'akiyinamu. Oluusi bagenda ne baattractingibwa nnyo n'ebintu n'adevelopinga feeling nnyingi nnyo naye ng'ekyamazima ekintu ekyo kyasitaakinzeeko tekirina we kigenda mumugasa na mumutwala. In fact naye kennyininyini ng'ogyeko nti tekiyamba ggwanga naye kennyininyini tekirina we kimutuusizza, tekirina we kimugasizza. Kati ebintu ng'ebyo bye ndi mu kwogerako ssaawa zino. Nti twetaagayo abakulembeze abaze okufumba bwongo abagamba kati nkola kino ekintu naye kigenda kugasa kitya eggwanga, kigenda kugasa kitya constituency yange. Ye kino yeesi nkyagala nkyetaaga naye kano ke kaseera ak'okikoleramu. Kubanga w'otunuulira Mpuuga ng'amaze okulaba nga banne bonna bonna enguzi ebatuze, ye ate yandibadde mugezi ekimala newankubadde ssente wali ozaagala lutya n'osalawo obutatwala ssente ezo okusobola okusigaza career ne reputation n'okukuuma ligase n'obutalaga kifaananyi kibi mu bannayuganda. Kubanga okimanyi singa Mpuuga, singa Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu teyagoba Mpuuga mu kibiina, ekibiina kyandibadde kisiigiddwa kale embi, kyandibadde kireflectinga kale enkyamu eri abantu nga bonna bonna bakirowooleza ekintu kimu nti nammwe temulina mulamwa, nammwe mwajja kunona byammwe kwekkusa. W'obanga olwanyisa enguzi ate makinga sure nnyo nti bapatanawo b'okola nabo ate nabo tebeenyigira mu kulya mu nguzi. Kyolaba mpagira nnyo ekintu Robert Kyagulanyi Ssentamu kyakola, buli akwatibwa mu nguzi naaba nga amudemooshinga, amusangulawo. Oba okitegeera mukwano gwange? So ensonga z'obukulembeze si nsonga za muniino, si bya kusoma luzungu na kufuna bitiibwa. Wabula oteeka okubeera ne art, oteeka okubeera no ideologies, oteeka okubeera n'omutwe nga gukiriikinga mangu, nga gubala mangu ekiddako. Be bakulembeze be twetaaga. Twetaaga abakulembeze nga tebavuubalinira, ng'emitima gyabwe miteefu. Mbawa nno kayindiza abakulembeze be twetaaga okulonda mu 2026 engeri akalulu gye katuukiridde. Oleme kutuuka eyo ku bawodi pepa otandika okumalaawo ng'onanaagira n'omukono tumanyi kyakusalawo. Muyige okulonda abakulembeze abagenda okuyamba ebitundu byammwe, abagenda obbayamba.
muve ku bino bye babeera ne mubalonda ne batuuka ku kyalo ne bagulayo obutebe, ne bagulayo tenti, ne bagulayo ebintu ebikola ennyimbe ku kyalo, ebintu ebikola meeting ku kyalo bye bateerawo ne mulowooza nti gundi yakoze nno, yatugulira obutebe, yatugulira tenti, yatugulira amatundubaali. Oyo Gasiya ky'ogamba w'otunuulira omubaka w'obusobozi bwonna bw'alina bukyanga mu mulonda, ekyo kyemwamulondera obbakolera ku kitundu, kubagulira butebe na ttenti bikola mikolo. Olwo aba abafuze bulungi. Abakulembeze bakola n'okusingako awo, babeera active nnyo okusingako naawe w'olowooza. So nze mbasabira mu 2026 general elections mufeeyo nnyo okuba nga mulonda abantu abatuufu abagenda okuba nga babatwala mu maaso. Kutegeeza nti nno aba Pure Organic, nzikiriza mpiseewo akalango kano, bakutegeeza nti gwe alina hepatitis B ng'alwala ekibuuma, ng'olina virus hepatitis B, naawe omukyala yenna atawaanyizibwa ebizimba munda mu lubuto, ssaako n'abalwadde ba ulcers, bagambye bakubireko ku nooti 778 11 35 97, nooti 778 11 35 97, ne ku nooti 75 14 17 510 bakubireko, bajja kuba nga basobola bulungi nnyo okuyamba gwe mukwano gwange ali eyampuliriza osobole okuba nga otaasibwa obulamu bwo. Olowooza ki ku nsonga ya Robert Kyagulanyi Ssentamu okuvayo n'agamba nti Mpuuga ne Mwami Museveni okuvaayo bamale kukola bukwakkulizo bwamenyedde wammanga? Nagambye nti nno Mpuuga amwagaza okuba nga azaayo $5,000,000 ziyabba mu Service Award ze beegabira, ssaako neekulekulira entebe eyabwa komishona. Wanaakola ebyo ssaako n'okwetondera bannayuganda olw'okubba ssente z'omuwi w'omusolo, ebyo wanaabikola ajja kusobola okuba nga ayanirizibwa mu kibiina okubeera mmemba omujjufu mu kibiina kya National Unity Platform. Ye Mwami Museveni amugambye atwashuwalinge ajja akakasa eggwanga nti agenda kuddamu kutemula bantu, n'ekirala n'Abanyankole atandika bavunaanyizibwenga. Awo ajja asobola okuba nga asobola naye omumuddiramu okuba nga asobola omuwa I5. Kikyolowooza ku nsonga ezo? Kikyolowooza gwe wagira omukulembeze okugenda nakyo mu maaso singa baba nga basazeewo bikola, singa Mpuuga asalawo n'atuukiriza omukulembeze byamugambye, musobola okuddiramu Mpuuga okudda mu kibiina kya National Unity Platform mu kalulu ka 2026 n'ajja ku kkaadi ya Nuupu? Gw'olabye ota? Gwera okirowooza otya? Kutegeeza nti nno oli kuyiga Updates TV, kubadde osinza okuba ng'otuwuliriza, gwagala otweyungako, genda wali wansi waliwo ekigambo subscribe kikoonemu, ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo twegattako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Jangu mu comment section okomentinga oteekewo endowooza yo ku mulamu ogwo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Mmwe abali emitala w'amayanja, abali Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali ku muliraano Kenya, abali Canada, nammwe abali mu Asia mbalamusizzaako nnyo. Kimanyi mubeerako ku mayengo gano aga UG Updates TV temuvaako. Kimanyi mubeerako mukulaakulanyiza. Mmwe abasubscribinze mbeebaza nnyo, mwebale mulimu ogw'amaanyi ogwo gwe mukoze okuba nga musobodde okuba nga muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Musubscribinze ne mulayikinga, musharinga, mukoze omulimu ogw'ensusso, siyinza bbagaya mu ensonga lwaki amayengo gano gakyaliko. Kati muganda wange olowooza ki ku nsonga eyo? Jangu mu comment section olowooza Robert Kyagulanyi Ssentamu abaddiremu singa banaabatuukiriza obukwakkulizo bwe yabawadde, oba mugamba nti omulyango gwa National Unity Platform kuliko omulyango gumu, kuliko emiryango ebiri, kuliko okukuyingiza, kuliko entry, kuliko ne exit? Bagamba tekuli return ddo.
eyo eŋŋombe gye mwagala otambulira mujjangu okomentinge. Ntegeeza nti nno mbaagala nnyo, mwebale kwekumira ku mayengo ga channel eno, mweraba.